ya Opportunity Banka ensimbi eziweredde ddala obukadde 150 ziwereddwa abatuuze b'e Kyankwanzi abeegattira mu zissako eziweredde ddala 4 mu disitulikiti eno. Kuno kubaddeko Mbogo 2, Kakindu Kigando, Bukomero Wadi ne Nabitakuli Butemba. Banji babadde beebuuza lwaki mu district ennamba sako nnya zokka ze zifunye ensimbi. David Brian Sekamate ono nga ye district commercial officer annyonnyodde nti zino ze zimu ku ezo ezibadde zaakatuukiriza ebisaanyizo era bw'atyo n'akubiriza abafunye ensimbi zino okuzikozesa obulungi basobole okuzizzaayo. Saba twebaze ne gavumenti yaffe etuyambye mu bintu bingi esobodde okubeera ng'etuwa ssente zino zakwekulaakulanya naye tuzikozese bulungi. Abamu abazifunye bazikozesezza nga bavudde ku mulamu ogwazibaweesa naye tuzikozese bulungi. So omulamu ogwaffe ogw'olwaleero gwakubawa ssente sigenda kumala biseera olw'obudde. Bw'oba osayininga nga bwe wasayininga ng'oggulawo ki akawunta tutegerekese. Ayo y'engeri yokka gye tujja okakasaamu nti gwazinoonye gwani. Ate manager wa Opportunity Banka mu Bendobendo lino Farouk Sekamate alambuludde lwaki basazeewo okujjira ddala kumiruka okukwasa abantu ensimbi zino okusinga okusimba akaggo nga bagenda okuzikima mu banka. Olwaleero tuli mu Kyankwanzi district nga tuli mu nkola ey'okulaba nti tuweereza ssente abantu beneficiaries aba parish model okulaba nti ssente zino tuzibatuusaako ku miruka gyabwe okufuba okulaba nti tukendeeza ku ssente ze bateekamu okutambula okuva ku miruka gyabwe ogenda ku banka tehoyima okugyayo ssente. Naye sakozi ezimu ze tulaba nti ziri wala ne banka tugezezzaako okulaba nti tuteekawo enkola ey'okulaba nti ssente zino ba beneficiary bazijja ku miruka gyabwe oba ssente bazisanga ku miruka gyabwe nga tubaweereza ssente mu ngalo mu mpeke nga tuziwa oyo beneficiary alina okuzifuna. Ono akkaatirizza nti baateekawo emisomo egy'enjawulo ku nkozesa ya ssente zino abantu baleme kuzoonoona. Wamu ne gavumenti okulaba nti tukyusa obulamu bw'omuntu nga twatandikana mu nkola ya kusomesa abantu financial literacy, okubasomesa enkozesa ya ssente, enneeyisa ng'olina looni, omugaso gw'okutereka n'enneeyisa nga bali mu bibiina byabwe n'okubawa amagezi ku mirimu egimu gye baali bakola. Okusomesa okwo twasalawo nti kugendagenda mu maaso nga yadde omuntu amaze okufuna ssente kuba tumanyi nti omuntu oba tumuwadde magezi obugagga ayinza obutabufuna n'oba omuwadde ssente. Mbu twagala tutuukirira eri ku ground mu bantu okuziyiza okuba nga muteekamu nnyo akassente genda hoyima wa tutandise ne bano ne pressures ez'okumpi abaana Nabitakuli so tujja bayita mu groups bwe zityo nga tubaye ssente. Abamu ku bafunye ku mugano guno olwaleero bannyonnyodde. Sinywa mwenge, siri malaaya, sinywa bitamiiza byonna. Obwonko bwange butereevu nnyo okusuubira nti zijja kungasa kubanga nze ndi musajja mulimi tujja kutandika na sizoni eno tulime tuzigye maama goba. Wano wagumu mu banka wabadde wajja kunkaluubiriza n'ate wano ndaba batuusiza mu bwangu ate mu bulungi ndaba nga si wabi. Abantu kuzifunye nyobuuzirane wano zirina mu ngalo ssente za ddala si za kifere. Nga tugenda kukiteeka mu nkola tumanye ssente zino tuziganyirwemu naye ekiseera kituuke tuzisasule kubanga gwe batuyigiriza nti tugenda kuzizaaza meme ebyaffe gwe tumala kuzizaazamu tumale tuzizeeyo n'omulala akwateko. Yaffe ya ku kyalo wansi eri kwekulaakulanya era tugenda zizzangayo ku sako yaffe isobole okuwolebwa bamemba abalala. Opportunity Banka erina ebitundu 39 ku bungi bwa zissako eziri mu Kyankwanzi era nga basazeewo okutambula okukka wansi ku miruka nga bagaba ssente zino eri bannyinizo abantu baleme kuzoonoonera ate mu kutambula nga bazinona mu banka. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Abatuuze b'e Kyankwanzi bwe batyo kati basambira waggulu nga jansi. Poliisi ekoze ekikwekweto era nevaayo n'erabula abagoba b'ebidduka abavuga nga wamma beesibye